Levixone. Man of God, yes, man of God. Woman of God, yeah. Ekisooka nkyebaliza Mukama tekyabadde kyangu olugendo lwange lwabadde luzibu nnyo ndowooza nga sitaani agezaako okunemesa naye neebaza Mukama nti nazze I was looking forward to worshiping era neebaza Mukama nti ekisa kye kyeraze. Twawulidde tino ennyonyi yasoose neefunamu obuzibuzi walina kutuuka lwakuna. Actually nalina kutuuka lwakusatu ennyonyi ne bati offloadinga ng'eriko obuzibu n'ensulayo ne banteeka ku y'okulwokusatu. My connection flight nebeera delayed and then I couldn't make it naye nendaba nga bwe naalinda bampa ennyonyi endala nyinza obutajja nengula ticket ku nnyonyi endala airways endala. Kuliko emikolo egiriwa emikolo egyaliwo emabegakawo gye twalabaali bw'oba gwe walaba mikolo nagikoleka Mukama mulungi. Bulemu yeebuuza wakwatagana otya ne Levixone okuba ne mukola emikolo mu nkukutu. Emikolo mu nkukutu okirinako obukakafu? Tubuuza gwe kwawe gyali gegafu. Vidiyo mwagiraba ate eyo eba nkukutu eyo teba nkukutu. Vidiyo yali ya mikolo nnyo. Tuteekamu ssente mu bintu. Ekyokubiri twalabako muwalawo ne mutabani wa Kamiliyo. No. Ndi bulungi. Tukulabye nga mwoyo akuseemu ng'osi. Ekisa kya Mukama. Omulabye akulabira eyo ebyebuuzo ebyaddala Yesaya yalokoka. Ate era nkiddemu. Beetaako kimanya. Nalokoka naye era saagala nnyo kwewozaako. With time, people will be able to tell the truth. Yeah. Omwana yeye yayitako mu mbeera nga gye wayitako oyinza kuwa akati okusobola okusikirizibwa okuyingira okwegatta ku Katonda. To trust in God. Nti w'otunuulira Mukama tewali kirema ate tewali mbeera esigalawo. The Bible says no situation is permanent, meaning gwe wesiga Mukama ebeera mbeera bubeera. Bagamba music wensi wamuvaako kituufu. Olabye muyimbi? Ennyonyi yali etya ng'ojja? Yantawaanya nnyo naye neebaza Mukama nti nazze. Kyekisinga obukulu. Abantu balina bulijjo balina ebibuuzo byabwe ebibaluma. Ozo muyimbirako oba oliawo emikolo gye balaba gyali mituufu nga tewatuyita ku mikolo. Era singa gyali gy'abantu bonna kujja bandize naye vidiyo baagiraba tugira tutambulira awo. Omanga lwali muyimba buyimba. Wemba bulimba lwe mwalaba lwelwo. Twalabako ebiwo ngaali ne Abba nga akosinze ne bavaayo omulimi omuwano mu Uganda nayogera bingi n'agamba naye bannaayenze bulijjo oyo ye kulwaki wange ate bamukosinze. No, abaana ba mukwano. Ate mu society gye tubeeramu nze ndabanga abantu abamu be bakuliriza omulenzi n'omuwala bwe babeera mu mukwano naye ffe society gye tulimu it's a modern society tewali buzibu bwonna. You can have a male or female friend so that tewali buzibu bwonna. Omuntu yenna ali eyo nga claiminga Michele, it's entirely their opinion. Michele talina kyamanyi ate sisobola kikkiriza era sirina kyenkyogerako kuba tekinkwatako. Naye bw'olaba ebintu ng'ebyo ku social media kuba abamu balowooza n'olukutuuka mu Uganda wo. Nenkyebaliza Mukama omwana takuzika naddala paka ku myaka egyo. So buli lukya neebaza Mukama nti nafuna omwana nga mwana wange ate muganda wange yafuuka muganda wange. Osuubira okumuleeta okumuleeta e Uganda kuba tuludde okumulaba yava eno nga bebi. Ajja kujja lwakuba kati ali mu ssomero naye ajja kujja eno waka sisobola mugana kujja waka. Abantu bwe bagenda ebulayi obulamu bwabwe babonaabona nnyo okutereera gwe kyali kityangu otuuse ebulayi. Eyo mboozi ejja kuba ya lulala ekikulu gw'ondaba kulabikira ntya Mukama mulungi ekyo kitegeeza Mukama ndabiridde.
so eyo emboozi mpanvu nnyo ejja kuba yalala nzikiriza nzikiriza naye si mu kiseera nga kino lwaki ekyo kiremerako njagala mumanye nti mukama bayibuli egamba none shall lack their mate kitegeeza nti buli muntu mukama yamutondera omubeezi sisobola kubulwa mubeezi era muli mumanya ekiseera we kiba kirituuse hakkana bwe ndikera ne ngamba omwami wange yoono mujja mulaba thank you eno dresa aba agitungidde wano waliwo omukyala bamuyita Lilian antungidde emyaka 10 era ye yalutunze akaviiri mwami bamuyita Mbajja Shon. Oh, thank you. Abantu njagala obebaza okunjagala naye ne mbakakasa nti sandibaddewo singa teyali Katonda naawe wooba oli eyo ng'olina embeera gy'oyitamu weekwate Katonda kuba talema akuzza bujja n'akunyiriza n'akusanyusa akuwa essanyu eritali lya nsi naye ery'obwa Katonda ate ery'obwa Katonda lya lubeerera mbagala nnyo yakugambye music wensi wamuvaako abantu bali banyumirwa nnyo music baweemu layini emu ku music. No, I cannot. Bw'ova mu kintu Bible egamba you can't put old wine into new wine skin, meaning tosobola kukwata kintu kipya n'okiteeka mu kikadde. I'm now a new creature, sisobola kudda mu bikadde. Batugamba wasoma obusawo. Ebibuuzo byo bingi. Ebibuuzo byo bingi. Tebannantikira. No, sinaba, no. Amina, mwebale nnyo. Waigadi like worshiping truly nga wabadde okola ku stage wakyuka otya n'oyiga worshipinga ddala? I believe worship is a calling. Nava dda nga njagala okusinza era nagenda okuyimba ennyimba z'ensi nasookera mu kkanisa so si kipya nnyo gyendi only that nti ate kati bwe ŋŋenda mmanya Mukama alina ekisa ekipya kyanteekako era nakyo nkimwebaliza kuba nange bwe babadde baŋŋamba engeri gye nsinziza ne ŋŋamba ddala bwe ntyo because that surely is not me but it is God. Wayiga n'okuprofesayinga wangi okuprofesayinga si kibi cause Bible ekyogerako si kibi naye buli kimu nkyebaliza Mukama amafuta ngeebaliza Mukama. Kati Apostle Grace ye kitaawo mu spirit. Yes. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti I am Hallelujah. Make some noise for my brother Mark Elvis. Rest in peace, Marco. Uganda, I have a surprise for you. Tell your neighbor surprise. Allow me to invite this special human being in my life. Amen. Ladies and gentlemen, how are we doing? Now, the time of the real turkey, we're taking another dance. Tonight, we're celebrating gospel music and those who came before us. I have traveled the world and no more. I've never seen a friend like you. I have given my life to know to me. Mira, Coeni.
And I will be faithful to God. Yeah, yeah. You put the change in my life. Yeah. And I will be faithful to God. Cause you're my biggie, biggie, dodo. You're my biggie, biggie, dodo. You're my biggie, biggie, dodo. I could never touch you. I went to my friend to my touch you.